okubanga mugende wa kuteesa nannyini handling service alina buli sente ali wali ewakaawe yanywa wayini ebigere awalula biwalule katonda nno omuvangako sente zonna zayina n'omugaa dduko jjo wano ebigere awalula biwalule naye ng'ebbanga lyonna simanyi Entebbe handling service yakuteesa naye munnange mukulu kuteesa ne bw'onookola otya ne bw'okola otya Museveni ne bwakwagala atya si ye Katonda nawe wennyini okimanyi mukulu kuteesa wooli ebigere owalula biwalule naye nga ssente weeri gwe nyigiriza bannayuganda weeyagalize naye mu Katonda mu ggulu Katonda alina bwanyiga abagagga otustopinga effe gwe kuteesa kumaaniina otustopinga otumalako emirembe lwa airport olowooze tugenda kubeera gye bali mu maka gaabwe babadde batwala ssente z'abannayuganda naye kati ebigere bawalula biwalule I'm telling you bamugamba ajje mu bantu mu ssando jalaba ebigere we byazimba awalula biwalule n'omugamba lemera ku bantu ne Allah ayina engeri gy'abalemeramu akukakkanya kuteesa ng'otutte ssente Entebbe handling service abaana bo ne mweyagala naye kulast ojja genda mu ttaka kuteesa nga toyina wadde ekikumi ensi ejja kunakuwala ennyonyi ejje ekololo nga bwe bakola togimanye ya Museveni olufa beppa ng'epaakinga ekololo kati abakulu bagitya omugamba linnya ku nnyonyi ng'atya kuba akimanyi waanaafa ennyonyi yo weeri Museveni tomumanyi mugaba ennyonyi twagamba Mutebire tuyambe oveeko bambi Mutebire okooye vaako Mutebire ne yeesiba ku ntebe yaffe Mutebire we bambi vaako Mutebire yamala n'afa n'envunyu si yali omunene ati zalyalya dde omugumbagumba twagambanga Mayombo weeyise bulungi Mayombo maama nga Mayombo tagambwako Allah ayina bwakkakkanya mukulu kuteesa Allah ajja kukakkanya ne ssente zo zonna ojja kukakkana nga nakati wakkakkana obeereyo mu nju nga nnene naye ng'oli wekka time Allah yakola obudde miskiini ne weweesiba ku duniya otya Allah yakola obudde mugaggawalidde ku bantu ne bagenda ne babonaabona mmwe ne mwenyusa ssente zonna naye wallahi billahi tallahi tosobola tuuka 2050 era wooli kyukako eno oweekeera abasawo buli ssaawa blood temperature heart temperature buli ssaawa naye ng'oli mugagga tulugunya efuze abantu batutte buli kimu gw'ogaggawadde weegaggawaza obudde Allah subhanahu wa ta'ala yabukola yakola obudde Allah mujja tuuka ekiseera nga airport gye mubonyaabonyezaako bannammwe tokyayinza giyitamu ng'oyagala kuyita Tanzania ng'oyagala yita Kenya bannayuganda batalina musanga abayita ku airport ate be mutulugunya we cannot keep quiet mututta ne mutumalawo we cannot oba mututta oba muyina abakulu but we shall speak. Entebbe airport the most corrupt entity Entebbe authority civil aviation authority very corrupt entity mukulu kuteesa newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita ate okufa kukaawa kuluma ne bwoba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule
naye ng'oli mugaggafuge. Lwaki togula ebigere ebipya? Lwaki tofuna omutima omupya? Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukakkanya ne airport yo. Bajja kukakkanya ne airport yo. Otutte bannayuganda for granted. Basasudde buli kimu. Naye miskini tokkuta sente. Tokkuta. Oli vampire wa sente. Mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo. Ne mutwala buli katono omunaku kaayinawo. Ne wootuuka nga abantu bonna sente bayuzanjuzeeka. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukakkanya. Wallahi ne wooli mu nnyumba bakuyamba buyambi. Lwaki bakuyamba buyambi omugaggafuge? Allah yasinga ommanya. Mubonyaabonyezza bannayuganda. Naye olunaku lumu embu ezo ezituula ku kawunta ne musokoola emigugu gy'abantu ne mubba ssente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa ennyonyi kisiraani. Lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muli mu bus egwe embu ezo zonna zikutukeko emitwe iddawo tujja kuba tusanyuka mitima lwaje kalyonso tit for that tukyasobola boogerako bulungi. Mwayitiira obubbi. Buli muntu yenna posting Entebbe airport ne Entebbe civil aviation nti babbi musale bu video mubuteeke buli wamu.